This is Ground Media UG. Godbest Entertainment. Balogo mmwe Katonda abasaasire era njagala mwekubwe mu kifuba mugambe nti gunsinze emirundi emeka 9 mutugyeko obulogo mutugyeko ki kabaseno mutugyeko obulogo mutugyeko emitima emibi bannange muli eri mukyakumeka musekera asene eri mukyokubiri muli ba sonyiza nakunikizo Daddy, Mr. M. Awagira Manchester United. Mukwano, Mr. M awagira Arsenal. Mr. M awagira ki? Arsenal. Kwagayiridde toleeta bugi mu bbaala. Kumulundi guno eno, Arsenal kuba luli wasuubiza ku mulundi guno bweremwa. Arsenal bweremwa. Ngena balaga Mr. M. Wanga chikopo tukitwala. Ngena balaga Mr. M molete mubakube. Bagane. Bota twala chikopo fabase. Ngena baletera Mr. M. Mubakwe mbagambe Ugo. Byampaka baana mu. No, si byampaka. Otaddewo omusingo. Nti Arsenal bweremera oleeta omwami n'omutulaga. Bwe kigaana ssente mmeka? Byozo biri mu ssente. Webigaana nkyabalaga mutabani wange. Mukikwate bulungi. Bale munkwate bulungi uli nabagamba mba mujjukira. Nabagamba mani bwekuba Arsenal. Jabalaga ani? Omwana. Nabagamba jabalaga baby daddy. Ne tubaku. Mujjukira ze twabaku. Arsenal bweremwa. Okutwala ekikopo. Baby daddy. Era omukunya. Akati ngena bwe tutwa twala ekikopo. Bwe tulemera twala ekikopo. Ngena balaga Mr. M. Bulungi. Ngena mubalaga. Abayegera Arsenal abapakati. Mwekuba mkifuba emirundi 9 mugambe nti gunsingidde ddala. Muli balogo. Tokere mu church nga Arsenal emeddwa kuba mulundi guno twalabye nga depression katandise okujja gyoli. Mukwano muli balogo abayekera Arsenal kyenyizo bagamba mwine emitima emibi naye ffe tetugenda. Timu ey'okubiri ya Vipers baagikubye. Gwani agamba mpagira Vipers. Timu ya Vipers baagikubye. Arsenal baagikubye. Vipers tetera na kuluzinga. Ate ffe tuwangula tusiima ne tugamba kati tugenda kuwangula kuno tugenda baleka muko. Naye nze siri wa Vipers. Tendi wate. Naye nga nkozi ndi wa Vipers. N'ebikolo byayo byeganye. Nze ndi wa Arsenal. Kyensinga omumanya. Sambi kimu Arsenal asinga okuzanyira agapiira. Nze njagala nnyo Trossard. Gwe nsinga okwagala. Embale musubira mugenda gamba Nsaka. Oba Jesus. Njagala Trossard. Asinga okwagira timu. Yasaba Arsenal yakati Olaba kati kugira Arsenal. Obalaba. Wamanzika mu kamera abatayagala Arsenal muli baloko. Muli baki? Oshitegedde bulungi. Kulekayo mu gym. Sinakola ku gym. Buli alina omubiri akola gym. Ani abalimba? Bambadde ngamba oba kati wakozesezza ki okukuba? Nze. Tewali kyamaanyi kwewa mirembe. Oba bamanyi Luli nalina stress. Omanyi nze mbeera bamalako omubiri. nze bafuna stress ngejja. Oba teweekomako. Simanyi nakumanya lwaki ngejja kuba mba sirya mba sikola ki but Obulamu butambula butya? gwe
Olyawo mbadde ndudde okulaba togejja tokogga towanguwa toyimpa olyawo tetugejja ne tukoggamuko ne tukola tutya ne tukyukakyukamu naye gwe akayimba tuli kakyakapya Chipens naye ndeeta essaawa yonna yonna akayimba akalala after ebbanga ttono nnyo ogenda kuba ng'otusulako akalala very soon naye sakyonyirira amina nga tuvuddeyo embeera kansooka ensiima omubiri abaami abali eyo bagulabe olina omwami akuteekamu ssente of course egyali omwami nga omwami wo omwami wange Mr. M gyali baali bagamba mwayawukana ne Mr. M ate oyani emu yono gwe tumanyi ddala mweba aliwa gwe nabalaga kale mumbuleyo Mr. M gwe nabalaga ne mbagamba nti wuuno baakutemakawo ebigambo nti Sasha yafuna omwami bamuyita Mr. M liggwayo Musa bambi nedda ono omwami wange ye Mr. M naye teriggwayo bwe lityo era ne bakusozaako ebigambo mbusimanyi wabba omwami wa Vivian Tendo ate nga namubba ntya bannange kyokka ate wamubba ate n'oyimba ne ku mukolo Vivian nze ne Vivian by the nze ne Vivian nabiwulirako naye by then nze ne Vivian twali tetwemanyi nga tetwerabangako one on one Vivian Tendo actually eno federation yatugatta ne tumitinga wano eno ne twemanya ebyoseera ng'ategeka mukolo gwe nampita mukwano gwange aleka nandiwadde nga ntutte omwami we ate ne tubeera ba mukwano abakazi ku basajja nga tetusaaga era singa kyali kituufu senga tetuli ba mukwano ne ku mukolo gwe temwandinda tokimanyi nti abakazi ebyaffe tebiggwa nze mba sizikiza tetuzikiza nze naye tuba twekyawa nenkusanga sikunyega ate lwakimba nga yakubbira omusajja nga we've ever had a relationship nga twagala omuntu omu ntegeera Mr. M ali atya banaye gyali mulungi ye taata bebye gyali mulungi bwekyobumanya nti gyali mulungi naye Sasha waliwo ebigambo ebyo bye bakusalako omanyi kati nzide tubijjewo ebigambo by'abantu bye boogera ne bagamba nti omanyiza okuzaala ate omwami akukyaye actually that's part of life bw'osooka naye gwe China that's not news kipya oli mwayawukana taata bebe ono Mr. M gaali mpya bwekyobamanya omwami wange bamuyita Haria mukwano musajja wange tomuteeka wansi awo Haria Range Rover ogamba otya nti Mr. M Harry what are you saying ndi omwana Range Rover mutugirayo tumulabe ajja essaawa yenna ajja essaawa yenna ajja aleeta mukolo ajja Mr. Chipenzi Mukama Katonda wange kati bagenda tandika onnoonya erinnya naye basimplifying bebamanyi bino byange bino biri personal wange si waabwe oyinza okusanga ku federation nze ngandi wa federation oba weyatandika tuli wano akasente ko mwakafuna kasente gye kali saga njogere ku kyesimanyi nnyo but I hear the sakoba naye sikimanyi nnyo mbadde sinnakimanyi nnyo I've not been around naye soon ngenda kimanyi kuba ndi part of the federation tebanakukubirako ne bagamba nti kazzeero mutemwago saagala nsale kigambo bannange tebannakuniga ndeka tonjogeza tesimanyi naye nze kyamanyi sente zakuyamba bayimbi si zakuwa nti nno gundi muyimbi kwata ono muyimbi kwata zakuyamba bayimbi zakubayamba musically kati oli wazijjana ebyo byo ndowooza gwe just oli member tolina kifo mu jam session leero ezzeemu ebadde etya gy'oli nambi ebadde nnungi tucelebrate nze wa Mijwanita Kawalya mukyala oyo mukyala w'amaanyi kyobola batuli wano era tumucelebrate
omugjeeko like omumuli nogamba nti munnange nange mbuliraako kuba okikola okuza emyaka bwegityo mami Joanita njogera naye bwenfunamu akukyawe nfunamu ekinyiga mukube nemugamba naye mami wano nagamba adota akola buti abanyigigozi okyabawuliza balinga baganda bange okyosanga tulinya wafuna omulimu okukubira nange bwenfuna omulimu okukubira eri family n'abakulu era ogendayo sigendayo but bwetwesanga lwaki togendayo ewa like okubalabako ewa mu maka gaabwe ewaka I think they are busy people twayinza agenda w'abantu nga tolina nsonga ekutwalayo naye nga sibalinaako obuzibu bazadde bange obulamu bwo bulungi Sasha you look good twebalize Mr. M omwana okugamba obunanti omwami wange omulungi omwagalwa Mr. Chipenzi. Thank you for loving me. I love you so much. With every beat of my heart, every beat of my soul. I love you, and I love you. ate bwoba mulaavu Ntama. Nze nabasuubiza ne bagamba bwe mba mulaavu mujja kumanya nti mulaavu. Bwe mba nkaaba era nja kujjamba kaabiri era ku luno mbasuubiza sigenda kaaba. no wangi ono gw'osembyeko Yangamba nze kunazaako nnaku mwana wattu era abikoze abikola tondaba. ne wait eri eyaffe ezzeewo wesaza akapati nandigambye oyimirireko obalageko naye Bajja kunyiiga baleka. akasembe eri abawagizibwa Mbagala nnyo nnyo mwebale kuwagira Music wa Uganda, mwebale kuwagira Federation. Nomuyimbi yali eyo nga tuli mu Federation jangu obumu tubeere bumu. Yeah. Mwagala music wange I have a new song Chipenzi, but very soon in a banta video yange. oli mu federation ate oli muwalaanyirira abantu eyo batebagamba Uncle Federation abawala bonna Uncle Federation nsuuzi nambi bamusalako ebigambo. ekigeza si bitono Bamusalako ebigambo. ate kati mwafunye mami Sibimanyi ebyo bannange temuntuuza mu bigambo ebya mami. ebyamami tubireke Ya mami shaika wuwe wakati bw'aba yafunye mami abawuwe taba wafu. yate lwaki Si muyimbi. ate oli abaddadi kati bw'aba aleese mami Kino ekintu ky'abayimbi. Osegedde ky'abayimbi tekirimu kya mami kya dadi ky'abayimbi so kati ekya mami sikimanyi mami waba gyali mami wa waddadi si wa federation temuntuuza mu bigambo bannange. kati simule nga omukyala awagira ebyemizanyo Oh yeah.